Tumebaze Godfrey nate kuliko n'emboozi eyo omuli obubaka obulungi era obuyigiriza okuzaama kale ebyo nga tubigyeko nate ezibala ensimbi tugendako mu disitulikiti ey'Embale bajjajjaffe bakinoganya nti akyogerako si yakireeta omunafu tayinza kuyita njala kujja nabwe kityo embeera eri ku kkomera oba mu makomera ku poliisi ey'Embale Tewoomya Nakabulolo okusinziira n'Ateeko Kansime Esther agamba nti ekkomera lino lyazimbibwa mu mwaka 1956 n'okutuuka olwaleero si birungi katubirunge nabyo tubirabe. Ezo zolaba ze nnyumba za poliisi mu kitundu eky'Embale ng'ezisinga zonna ziri yegeyege. Zino zaazimbibwa mu mwaka 1956 wabula nga ne mu budde buno abapoliisi bakyazisulamu era nga abatazisobola bagezaako okupangisa wabweru kyokka ng'abo abateesobola abafuna omusaala omutono nga SPC Kansime Esther baasalawo okuzisulamu wadde ziri yegeyege. Emyezi ebiri egiyise abaka ba palamenti balambulako poliisi y'Embale ne balagira ennyumba zino okumenyebwa ziddemu zizimbibwe kubanga zaali ziteeka obulamu bw'abapoliisi mu matigga. SPC Kansime Esther yasalawo okusigala mu nnyumba zino atubuulidde nti katono obulamu bwe bugende wamu n'omwana we w'emyaka 5 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 oluvannyuma lw'ekiyumba kino okumugwira. Nali ndi awo ne mpulira ekintu kikola kati bwe nakyuka ntunule bwe nti waggulu ejjinja lye lyavaayo buloko yavaayo bweti n'enkuba wano bwe nali nkyuka nzira eno bwe nti ekizimbe ne kikutukira ddala okuva ku foundation wansi ne kikutuka we yali ntudde wenyini nga nali nesigamye bwenti nga ntudde ku stulu nesigamye bwenti ekizimbe ekyo kyonna ne kiyiika paka waggulu wonna ne kiyiika ne kingwira nga sirina kusobola kutoloka nali ntudde ne katabanyika nga ak'emyaka 5. Wabula agamba nti yasigala kyekimu kubanga yamenyeka amagumba naddala eri omukugulu n'embiriizi ng'awulira obulumi naye nga tannayambibwa. Embiriizi mu mbiriizi muno nakosebwa mu mbiriizi omubiri gwonna muno nakosebwa muno akagumba kana akawano konna nakosebwa muno omubiri gwonna ebigere amayinja engeri gye gankuba nnyo gate nga gazitowa. Maama we Wabwire Irene awanjagidde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga wamu ne President Museveni okuvayo bayambe ku mwana we gwagambye nti ali mu mbeera mbi tafunanga buyambi okuva omwaka oguwedde. Ennyumba ya poliisi ekosezza omwana wange ze kyesaba kati salino ngendo gya direct ku papa Ochola IGP waffe wa Uganda omulungi mwenyina ayingire mu bintu bino atuyambe. Kansime agasseeko tafunanga yadde obuyambi bw'obujjanjabi okuva mu poliisi okuva lwe yafuna akabenje kano ng'abadde akozesa busente bw'obutini bw'atereka okuva ku musaala omutono. Teri poliisi teri buyambi bwonna bwenfunye eri poliisi oba bakulu bange oba ki kujjako bandeka obulesi bantunulako butunuzi. Dr. Lubalanza Banabsi nga ye musawo wa poliisi Embale anenyezza Kansime olw'obutamuwuliriza ku nsonga z'okufuna obujjanjabi wabula ye n'asalawo okwejjanjaba. She has to come to us and we refer her to orthopedic surgeons and they examine her, they assess her and they advise us the way forward. Because she is saying that she's sick, we are examining her. She has been seen by medical officers in Mbale Hospital and they are saying that they don't see any big problem other than soft tissue injuries and post-traumatic stress syndrome. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunyo.